Gye buvuddeko, Poliisi ya Uganda yayanjula bannamawulire byezudde mu kunoonyereza kwe yakola ku kyaviirako omuliro ogwakwata enyumba esangibwa ku Wankaaki wa Bulange. Mwogezi wa Poliisi Judith Nabakooba yategeeza ng'omuliro guno bwe gwava ku petulooli eyali akwekeddwa abaserikale ba Kabaka mu nnyumba eno nga ye yavaako omuliro okukwata ekifo kyonna. Teeberezebwa nti bwe yali ali mu kifo kino osanga waliwo bye yakola. Kati amafuta gano ne gasobola okutambula bwe gati ate wano bwe wabanga waliwo okufumba okugenda mu maaso petulooli asika mangu omuliro. Kati awo omuliro we gwatandikira. Kyokka n'okutuusa essaawa yakati, Obwakabaka bwa Buganda ng'obukwatibwako ensonga eno tebuweebwanga alipoota y'ebyo poliisi ye yazuula wadde nga byafulumizibwa. Wabula omwogezi wa Poliisi Judith Nabakooba bwe tumutuukiridde ku lukomo lw'essimu ategeezezza nga bwe batasobola kuwa Obwakabaka kintu kyonna kye baazuula okuggyako nga basaba alipoota eno mu buwandiike. Wadde ng'ebyo biri bityo, Obwakabaka bunywezezza ebyokwerinda mu bifo byonna eby'enkizo okwewala abantu abayinza okubikolako obulabe. Egize giddiringana si gumu si ebiri na guno gwaka lipoota tuzifunanga. Ssebo Katikkiro nsaba ojjukize Ssaabasajja nti abasajja bo aba King's African Rifles bazaala abaana n'abazzukulu weetuli. Tujja kulwanira security ya Ssaabasajja. Olukiiko era lulaze obweraliikirivu ku nteekateeka y'ebyenjigiriza empya era ne lutegeeza nti wadde nga kaweefube akoleddwa okutuukirira abaagala okukyusakyusa mu byenjigiriza okuggyawo olulimi Oluganda ku ebyo ebisomesebwa balinga abafuuyira endiga omulere. Era tulowooza nti wano wandibaawo ekkobaane sipiika eriyinza okuba nga genderere eri okuggyawo ennimi zino ennansi oboolyawo n'okusingira ddala ennimi zino ezikulaakulanye okusinga endala. Olukiiko era lwanjudde enteekateeka eziwerako ez'okukulaakulanya Obuganda nga mwe muli okutumbula ebyobulimi, okusitula omutindo gw'ebyenjigiriza n'okufuba okutandika obukolero obutono buyambe ku bantu ba Ssaabasajja okwegobako obwavu. Emirundi mingi enteekateeka ezeefaananyirizaako bwe ziti zanjuddwa era ne ziweebwako ebirowoozo ebirungi ddala, naye nga nnyingi ku zo zikyalemeddwa okussibwa mu nkola olw'ensonga ezitali zimu. Nakajju Nyanzi, WBS TV, ku Bulange Mengo.